Mr. President bagenda kukkiriza okudda ku radio ne TV. Nkiddamu. Mr. President bagenda kuddamu okukkiriza ogenda ku radio ne TV countrywide. But in the process, balina kye bakutegekedde kinene nnyo. Kisinga n'omuzikiti gw'okoodi Kampala. Njagala kinyonnyola bwenti. 1. Bapulaninze nti bakukkirize oddeyo ogende ku radio ne television mu Uganda yonna. Nenga muno bagenda kubaliramu essaawa z'otambulira okuva ku radio kutuuka gy'onooba osuze oba gy'onooba olaze. Wano mu kkubo mu junction wano we wali obulwa. Butya. Ekisookera ddala radio stations ezisinga obungi ze balocatinze z'onoogendako bataddeko ba agenti baabwe. Sitta katale ka radio wabula nkimanyi information eno nammwe mugimanyi bulungi nnyo. Ekisooka. Robert Kyagulanyi Center President waffe osabiddwa bw'oba ogenda ku radio station yonna genda n'akatebeko. Osabiddwa ofune gloves ez'omu ngalo. Ekyokusatu, tambula ne microphone zo ezizo ng'omuntu. Either emu ya cordless oba emu ng'eriko waya. In case otuuka ku radio n'ekulemesa okutuula mu ntebe yaayo, please totegana, tambula butambuzi program togibeeramu. Bw'obagaana okukozesa microphone yo era tambula genda, totegana tokola. Tambula genda biveeko. Ekyokubiri, bo kye bapulaninga nti otwale obudde nga bw'obadde otambula ekiro. Amazima gali nti bakupulaningidde okutta ekiro. Nga bwe baali bakozesa ku ludda lw'Nansana lwe baakubako omuganda waffe amasasi ne bamutta. Kubanga na kino bakitadde mu programu yaabwe. Nayogerako ku ba sharp shooters oba ba long range sharp shooters betuyita ba snipers mu lulimi lw'amagye. Bano rede baweredda dda ensimbi empya n'enkadde era badeployingiddwa dda mu bitundu eby'enjawulo ba sharp shooters okuba nti bagenda kujja mu bulamu bw'ensi eno. Jukira Mr. President, mu Uganda mulimu ebika by'abatujju ababeera mu refugee camps mu Uganda. Bamala okutta ne badduka ne badisappearinga. Be bamu kubatta omugenzi Kirumira, be bamu kubatta omugenzi Kaweesa, era be bamu kubatta omujamani ow'Entebe eyatuusizza okwatisa Minister of Security ow'eriisa eri mu jjero eri tumwine, era kati ali mu mikono gy'abajamani bamukwata. Ne information gy'empulizisa no confirminga ne family mu Germany eyinza okuba nga baagitadde babigawo emitayimbwa okusinziira ku biki baagala Bajamani. So ba sharp shooters ne ba long range shooters bawereddwa dda omulimu era n'emmundu mu Uganda mweziri abagenda okukola omulimu guno. So ba citizen concerned abakwataganya ku nsonga y'okwagala enkyukakyuka mu ggwanga bakugambye bakusabye mukama waffe omutwe guleke mu mmotoka ne bw'osanga abawagizi bo nga benkana batya obungi. Kaobe misana kaobe kiro mpaka ng'akalulu kawedde. Naye currently mission activated eyaba sharp shooters ne ba long sharp shooters abagenda okushootinga ba snipers we bali mu kitundu bali located. Naye nga mission esinga obungi bagenda gizanya between sawa 12 mpaka ku sawa 6 ogw'ekiro wonna we bana bakufunidde. For example, at one time wali obova embaale bakuyimirizaako mu kitoogo. Which mu kitoogo temwamanya mmotoka zaaliwo ezimu zaali tezina na number plate. N'abalimu abali balinda order from above. Unfortunately era amawulire ge gaakuwonya. Singa tegaali mawulire walayi mwali temugenda kuvaawo ne Nubian Lee. Kubanga bakujja ku main route gwali oliko ne bakudivertinga bakuteke ku small route gye bali batadde abantu baabwe. Weewuunya lwaki bakudivertinga already nga bamaze okuteekayo ready block yaabwe gye bali bamaze okupostinga there nga balinze gojje bakube embuzi. Kye bataamanya nti walinako convoy ate ng'olina n'abantu abazi bakugobera bannamawulire. Otherwise singa tewali bannamawulire wali owedde. Kati tugenda kulinda bannamawulire bekubeera kubanga lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Mukama wange ngenda kusaba ebintu by'okutambula ekiro tobiveeko. Bw'obanga at least obudde bukuzibiddeko gy'ogenza embala, funa 5-star hotel osule omwo bukeere enkya otambule. Nja kusaba Mr. President obudde buziba sula mu kitundu woli reportinga ku poliisi tisobodde kutambula obudde bugenze poliisi yo kennyini ekuwa obukuumi ng'osuze mu hoteeri eyo than moving at night kubanga mission y'abano yakujjawo kiro. Ba snipers webali era ne bw'onooba ng'otambula ng'oyita mu bitundu by'enjawulo osabiddwa obutajja mutwe mu mmotoka yo. Ne oba osanze abantu benkana batya bannayuganda osabiddwa obutajja mutwe
mu mmotoka yo. Mission endala nabagamba dda wano oba nagamba omukulembeze waffe n'ebyokwenda bamuliko nti omukulembeze emmotoka teteekeddwa kuba nti yeekulembera ekisinde, eteekeddwa okuba emmotoka 2 eziggula ekkubo. Mu mmotoka zino 2 eziggula ekkubo, emu ebe muntalinga kye kigenda maaso, endala ebe balansinga president speed gy'abaddukirako na biki bigenda maaso gy'abalaga. Kati enzita gye battamu omugenzi Sekweya Mulye wa DP okumutega emmotoka n'emubba n'emugjawo, eno enzita nayo tennavaawo. So omukulembeze ngenda kusaba ekintu kimu nti information gyenkuwa eri valid and concrete kuba zimu ku meeting ezatuliddwamu ne baverifyinga mission zino era ziri signed. Mission ya accident okutega emmotoka oba ya mafuta oba ya musenyu nayo weeri. So omuntu yenna abavuga, please don't be chased by the police. Totambula ku speed ya police olw'ensonga oli citizen omukulembeze agenda fuka omukulembeze. Lwaki police muddukira ku speed ya police ng'olwedde bakimanyi kye bapulaninga. Mukulembeze yakusaba abakuvuga tebaddamu kuddukira ku speed ya police. Ekyokubiri tufune emmotoka 2 zisooka mu maaso nga zeewaddemu ababanga mita nga 23. In case of anything, driver asobola controlling emmotoka n'obanga osobola okusurvivinga. Ekyo kyo nakyo njagadde okikutegeeza obeere ng'okimanyi nti n'accident terinava okutega emmotoka ebyo. Eky'abasinayipers nkyogedde kubanga bo we bali babataddewo. Ekyokuba nti bagenda kukkiriza soon or later okutandika okuvisitinga TV and radio stations, naye mu kino mulimu ekyobulabe kyenkugamba ekya microphones, obutebe n'ebyokulya. N'ebyokulya byo biveeko ku radio. Ebyokulya byo biveeko kubanga bano abantu betuzanya nabo tebakyalina mission ndala yonna. Mission gye balina ya assassinatinga. In fact, mu all this information gyenkuwa right now, n'omuntu agiri emabega gwe mutamanyi nti akyali mu system mwali ye Geno Kale Kaihura Kareches mwali, but underground is the master of all these. Ye master ali mbino bintu byonna. So tewerabira nti abatemu abaze bakola emirimu gino bakyali wate we bali. Kati target activated ye gwe target namba emu tebalina kira kye baagala. Radio station ne TV eziri mu Kampala in fact zikusange wo. Microphone kozesa zizo. Entebe genda neyiyo. Funa gloves wonna wokwata mu studio please obere ne gloves. Ekyo nakyo nkyogedde. Ebyokunywa temutegana li TV ne radio station mu Uganda mulina nnyo akajanja akasumagize yeeyalira bumuwa abagenyi chai omwo mumunywe. Mukulembeze waffe tajja kunywa chai wammwe. Munywe chai wammwe mumukute. Ffe president mukazi we gyali ajja mufumbira chai. Temuddamu kutusinikirako oba kugamba simwe mukulembeze mwaniza mugera muwa chai. Byonna tubimanyi bulungi nnyo. Chai wamunye mumusigaze. Mumpulidde bulungi. So Mr. President akatebe kintu kikulu nnyo. Tambula n'entebe yo. Nga Yoseru tabayisirwa mutabani wa Karechizi bwagenda n'entebe ye. Yoseru tabayisirwa family bwe begenze ku function batambula ne microphone zaabwe. Naye kennyini obagenze ku radio mu 7 atambula ne microphone ze kubanga amanyi naye abatamwagala bangi.